Ssemasonga eisatu dojjo sosowaza mu kutumbula ombeera ebyenfuna eby'abantu ab'ebugabula naddala abavubuka n'abalimi. Abantu bange okuva mu constituency yange eya Bugabula North okusookerera tuli bantu balimi era ne mu ku nsonga eyantoolayo nga mbona nga abantu betubeire twesiganga okutaayo ebintu ebigemagana n'embeera yaife ife gye tulimu mu constituency yaife nga basulirayo gwanagamba nga tibafaayo ku byanima byaife naddala mu kaseera waliwo akaseera akali akazibu eno kubanga ife mu constituency yaife tuli abantu abalimi ab'ebikaado aye wali akaseera akali akazibu eno nga ebikaado kwegamba level gye byagwiraku ng'olmost wabanga yali muntu abanga yali oxygen nga bakoba ati anaasulawo taasulewo era twakomenkereza nga omuntu oyo twabula katini akola atya aveewo tube nga tumuziika kale ekiseera ekyo twalina obulumi bw'amaani ino kubanga n'abantu nga ebikaado osobola okubitaamu kankoba obukeire nga 10 watuuka okutunda omuguzi yakoba ati ndikuwa emitwalo 5 wabonera nga ezira kyosobola kyofunye muweire kiseera ekyo kyali kizibu ino aye nga n'abantu betwataayo okutukiikirira nga tibasobola kuvaayo nibalingirira ekitundu kye baviiremu nibabona nga mbutuufu ekintu ekyo kisinze kukosa constituency ye kale banange then twabaawo nga ekintu ekindi nti tulima kubanga tulima omutyere ebibali tulinabyo bingi aye omuntu asobola okulima omutyere yabula akatale olw'ensonga nti enguudo dabanga mbiino n'entambula omuntu okutambuza omutyere ebyuma ebinasobola okubudabuda omutyere ogwo gubenga quality nungi ku byalo byaife byabanga biziraku nga abantu betwesize tibasoboire kutuyamba weire kale banange nze abantu ab'ebugabula North nze omukyala Namwasaneti nga abakyala bwe tuba maka tufuba kukulankulanya banange zena ndidi okukulankulanya ebyenfuna kubanga ife tuli abantu abaki abalimi okuba nti tujja namwase yes okusinziira enaku dino kyenkola constituency day mwesoka nadinonereza kumena abeetawana yes I appreciate bugabula y'abalimi era eri munenamba yavuuka bangi nkubuuziza ensonga do strategy do gyokwana ensonga Ssemasonga isatu edamba abantu abalimi okufunamu oba okukyusa kulamu bwe nedirwa mu package ya Namwase anti ekisooka nkobye okutereza enguudo dibenungi enguudo number 1 nakoba nti okutaawo tokobe nti technology okuva wansi ebyuma kankobe nga omutyere okubanga tusobola okubanga omuntu wabanga ali ng'omutyere gwa amaze okugulima ekyuma kibaawo ku kyalo kwene kwasobola okubudabudira omutyere gwa ajja okufuna akatale ng'omutyere oyenda kuzimba byuma bikuba mutyere bisa mutyere okay then ekintu ekindi okubanga tusobola okufuna akatale kankobe nti national wide nga tusobola okufuna akatale okutunda omutyere price enungi ng'omuntu tikyetagisa bw'abalimi omutyere gwe kaye abe nagwe waka gutuke n'okumononeka ku nga tafunye eki katale ebintu ebyo n'ebindi bingi aye bwokobye kwebisatu package y'abavubuka eri etya abavubuka okusookerera lanze badoobye ino mu mbeera yetulimu kituufu ekyo okusookerera lanze ndi mukyala era ndi muvubuka kubanga so package ey'abavubuka ife abavubuka okusookerera constituency ife abantu tufubye kwino okusomesa abaana mu masomero kubanga nze ndi mukyala musomesa wa secondary era nsomesa ku masomero agamu mu Kamuli abazeire tufiireyo ino okusomesa ki abaana aye twakomenkereza nga abaana bwe bamala okusoma emirimu tigikola ki tigibaawo kale nga abavubuka n'ekintu kyendi kulingirira nti tujja kufuba okutondawo emirimo era n'okusomesa nti president yatuyamba nti yaleeta kyebeta new curriculum yabanga abaana tuli kufuba kwino okubasomesa nga ife abasomesa okuva mu masomero nga balina ku skills yona ekikoba nti omwana wabanga avire mu secondary nga alina ku skill ni wabanga tasoboire kujja ku university tusobola okupgradinga skill eyo yavamu ekintu ekirungi kankobe nga okutunga ebyalaani nti omwana asobola okwapgradinga yabanga ayongera mu skills ekintu kyafuka ekintu ekirungi okutwaliza walala nti abavubuka
ku kintu kyakubatamu skills babe nga basobola okwetonderawo emirimu bene neyanzize. Webale ino omukyala namwase Anet okuva ebugabula. Buli lwamukaga kajja kubanga mukasameme wano mu program efe ndabirwa muti bya bulido atondera ensonga edda abantu dite wano ku mwanjo. Ndikwenda mujjo okutukira ku 15 Jan nga musobolo salawo bulungi. Ndikwida joli mwami Caesar Kalema owenjeru wane waffe. Ekibuzo kiri nti njeru zizimu ku urban areas zetulina mu Uganda. Yes, era oyogera ku byamakolero njeru erikulira ku speed ya waggulu nnyo. Naye ensonga gye bayita youth unemployment ekyali amaanyi nnyo awo mu njeru. Kwotadde ne limited business growth. Nti obubizinesi abaana baffe batandika bukulira ku speed ya wansi nnyo. Osanga omwana yakuba chapati 5 years back asigala nga akyakola kasitolo ke kamwako. Atunda obugato pairs 20 akyaye ku pairs 20. Ekizo kiri nti enteekateekayo nga gwe omusajja gwemanyi nti obadde exposed otambudde nteekateeka ki gy'olina okwadressinga ebizibu bino ebiri byenjogeddeko. Limited business growth kwotadde n'ebbula ly'emirimu unemployment mu njeru. Webale Joseph kasinda bagende njagala kusooka kubuulira omulimu mbaka parliament gwalina okukola roles. Ekisooka mulimu budgeting. Yes. Okutematema sente keke yeggwanga okugitematema okulaba nti zigenda ku bavubuka ezigenda ku byobulamu. Omulimu mulala ezikuba kukiikirira abantu. Then omulimu mulala is oversight. Okulondoola. So nze ngasiza Kalema njeru njitambuddemu ebbanga ddene nga bw'omanyi mbadde nzija nesimbawo emirundi ng'ebiri ku bwa meeya ne tebitagenda bulungi. Kituufu tulina abavubuka bangi abatalina mirimu ate wa still nga tebaweekeka mirimu. Omanyi olw'okubeera nga tolina mulimu ate nga toweekeka na mulimu. Kyengezaako kugamba nti kikino tulina abavubuka naddala mu abali ku mbalama z'ennyanja nti emirimu gyabwe gisinga gibadde nga tebamalaako senior 4 tebamalaako SP7 bakomaawo wakati ne bagenda either mu kuvuba oba ne bagenda mu mayinja okwasa mayinja. Naye kakati ennyanja abamu tebakyagendayo access y'ennyanja ntono ate n'amayinja gennyini ensozi ezisinga baziguze. So kakati abavubuka baffe ekisooka beetaaga okufuna mindset change nti omuntu alina okuba n'omulimu gw'omu mutwe. So kyenjogezaako okukola kwe kulaba nga engeri gye ntambuddeko n'emikwano gye nkoze nga mukimanyi mbadde nkolera Bungereza okumala emyaka nga 25 nkoze emikwano mingi. Njagala kuteekawo vocational training mu byalo okulaba nti abavubuka baffe bafuna emirimu gy'omu mutwe. N'ekirala kyengezaako okukola kwe kulaba nti abavubuka mbaggulirawo ekkubo kubanga nga bwe nabadde mbagamba abantu bange abeekalagala gye nabadde n'ekkonko nti bano ekibeera kizibu nnyo oluusi okugaggawulira ku kyalo kwozaalibwa. So njagala kubaggulirawo ku makubo okulaba nti abavubuka basobola okutambulamuuko kuba bw'otambula obwongo bugaziwa bukyukamuuko. Kwata mu katono nnyo. Nolina basa ready y'abakugo eyeeyizedde dakiika ndala ne bulayo okuwera essaawa 5 ed'okunkyo. Mwami Caesar ndi gy'oli wamaliriza. Yes, nze nga bwe mmanyi nakola training kusoma kwange degree yange eri mu community development public policy. Okay. Gye nakolera mu kibuga ky'e Bungereza. Nti omuvubuka okukulaakulana yeetaaga ebintu nga bino babitaano. Ekisooka yeetaaga mentorship. Yeetaaga omuntu mentoringa nti omuvubuka olina kukola bwoti ne bwoti ne bwoti okubeera bwoti. Ekya kye beetaaga ng'omuvubuka yeetaaga role model. Beetaaga abantu balabirako naga nti bwenkula njagala mbeere nga Bishop Alex nga akula alina gwe yeegomba. Naye kati abavubuka baffe bakula nga beegomba balala nnyo. Ogenda n'osanga omuvungana wa P7 n'omugabo okulu oyagala kubeera ng'ani. Naga bwenkula njagala kubeera nga Allen Skin Kimenke oba njagala ekimenke era atambula nga kimenke bw'ati n'omulaba n'ogamba kati mutanyi wali awo nga yagala kubeera kimenke. So abaana baffe tebalina muntu gwe balabirako nga role model. Ekirala weetaaga partnership, mwetaaga mukwatagane, teri muntu agaggawala yekka. Nekyo kyetaaga emikwano. So ngezaako okulaba nti ngenda ku training abavubuka baffe bano okufuna mindset change
babeereko ne gye batunula n'ekirala kwe kubeera nga mu masomero gaffe tetulinamu career guidance. Okay. Omwana amalako P7 nga tafunyeeko muntu ayogera naye oba dokita oba engineer oba ki kyova olaba nga tebalina gwe yeegomba talina ndabirwamu gwe yerabiramu kyova olaba nga badroppinga down mu makubo. Atuliza ku NBS radio eyebadde tubadde mu Kigula Luggi ebadde wooma kati nyingira mu kye bayita the real discussion eya omubaka wa parliament B kiriza nzijewo obubaka buno katono nnyo nkomewo ne kye bayita the real content.